mu nteekateeka yonna gye tubaddemu. Divorce tumulabye nga ayogera mu lugambo luno lwa Jose Chameleone. Twatandikidde eri emunyonyo ate waliwo bagambye wano gaba naye nga byonna biri mu program Sumulula. Tuli mu kitundu ekisembayo. Nze Francis Sebunya tukyatambula paka ssaawa wali 3 ez'okumakya. Tutambula ne Saimo Kawalaata, tutambula ne Divorce na bonna be tukola nabo olunaku olwaleero. Naye nga kye tuyinza okugamba kati nti ssente tugenda kubeera nga tuzikuwa emitwalo 20 ze tugenda okubeera nga tugabira abantu babiri mu kitundu kino ekisembayo, era nga tugamba nti yongera okunyiga star 238 star 10 ashoke star 238 star 10 ashoke. Ofune sente za Easter, ofune sente zigenda mu Ebonies, ofune sente kubanga ezo sente ze tukuwa zigenda mu Ebonies. Ogenda funa ko ticket ya Ebonies, ofune ko transport, ofune ko ekyokunywa, ofune ko ne zonaalike waka. So n'olwekyo agwagala okunyumirwa endongo ya omuzanyo gya Ebonies, endongo ya Ebonies kubanga Ebonies eyimba ate era Ebonies ezanya. Nkwaniriza ssebo. Nze mbadde ngamba nti oba omusajja yamirira ddala ekkerenda takyakulirako ddala. Tokyakulirako ddala bwenkulaba paka kati. Kugamba ngambe kisa kya Mukama. Kisa kya Mukama. Kisa kya Mukama. Oba olina by'okozesa. No, I'm just like mu buli muntu yenna. Naye nze nange neewuunya abantu nga boogera ne bagati naye twakulabanga. Nze nakulabanga mu bibaawo. We tukulaba. Nga tuli Masaka 98. Naye waliwo na joking nga ningamba nti osaaga Katonda nina gye nagenda nanneerabira. Kaakati akuza abantu abalala. N'akuleka ng'oli static. Tusanyusa okulaba mu program Sumulula. Kale nange nsanyusa okubeera nammwe bannange wano ku telefoni. Babuuzeeko abatulaba. Balamusizza nnyo mwenna. Nsanyusa nnyo okubeera wano ku TV ya Ssaabasajja. Mwebale kubeerako. Njagadde kubaagaliza Easter ennungi nga bukyali in advance. Okay. Tukwaniriza Dr. Bosa. Tulina ebigenda okubeera mu Easter festive okuviira ddala wiiki eno yonna kubanga kati twatandise okumaliriza ekisiibo okuva ku Monday eno Holy Week. Bipya ki bye tulina eyo mu Ebonies? Mugenda tuyisa mutya mu nnaku zino enkulu? Ebonies twasazeewo tubakolere buffet ya Easter ennungi mu maka gaffe Theatre La Bonita. Tuleese show yaffe In the Name of Love, Easter edition. Mu linnya ly'omukwano. Linnya ly'omukwano. Tutaddemu ebirungo bingi nnyo. Ebisanyusa, ebyewuunyisa, ate ne biyigiriza. Naye ng'ate this time round Ebonies ate tugezezzaako nnyo okumakinga sure nti abavubuka every age yonna emitendera gyonna egy'emyaka tugiketarinze fu mu production yaffe eno okuviira ddala kuba teenagers ba Gen Z kakati abaliwo olaba be ba constitutinga population esinga eddala obunene tuba handolinze ate naffe abali eno bwetuti naffe mwetuli n'abato kwegamba it's a family show. Your show etesitaza. Yes, it's a family show. So no Rachel to making us to taking the time okuva we twamala ku Valentine twagamba nti katuyiye ekintu tufumbe ekintu ekyenjawulo okuva ku Easter endala zonna zetubadde tuleeta ekitabangawo 2025 abantu ate tubaweeyo ekintu bagambe nti ba Ebonies wamma tebannagwa ku mpagala tukituumye tutya In the Name of Love Easter edition mu Luganda mu linnya ly'omukwano mu Easter olwo tukiyingirira sente mmeka ekyo? mitwalo 4 mitwalo 5 mitwalo
ena oyo yaba atya mutwalo ena ye first class abasookerwako VIP mutwalo 5 kati simu tuzikozesa okugula tiketi zagendako twagadde ojje physically ogulire wali ku La Bonita naye tubadde twagala nnyo kubiriza abantu bajje aliya kubazigule batandika okuzigula kati weziri because tufunyenga problems ku mikolo egimu community shows ezimu bagenda okutuuka nga tickets ziweddewo ntebe tewali ate nga mubetaaga ate tubeetaaga ate nga nabo beetaaga okulaba kinnuma nnyo okulaba nga tugoba abantu on that real day abantu bagenda batuuka ne bajja okugula tickets late ne tuba nga ziweddewo n'owulira ennaku ti muntu kwegamba naawe weeteeka tobanyigirize ye abadde azze asanyuke kakati okuva awo aba akyebuuza nti kati ngende embalabirewa so n'olwekyo kiba kirungi neogula tickets nga bukyali ku theatre La Bonita weziri tickets bazanyi ki betusuubira ku luno abazanyi tulina abavubuka envuumuulo betuleese kyembadde nkugamba nti abavubuka egaali empya yes tulina egaali empya neziri ezikozeku abawala nabo otumanyi ffe mu choice y'abawala bamanyi kakati naffe netwoka tuspicingamu naffe netwoka tuyingiramuuko mu bavubuka abo naffe netubeeramu Sarah Gava tajja kubulayo kwegamba bonna mikwano gyammwe nga bwe mubaagala ku OMG nga bwe balaba ku OMG bajja kubeera BBS Telefina tuli mu program Simula tukyaza Dr. Boss okuva mu Ebons tulina show yaffe egenda okujja ku Easter tulaga endaga meka tujja kuba lumu ku Easter saawa emu yakawungeezi nga mutuwadde lumu leero kakati Easter Monday wetukisosowazza ku Easter Monday abo ababeera ewala bonna nava Masaka ewaffe bava Masaka abantu bonna tubaketaliza fo tutaddewo show y'essaawa 8 yesookawo ulaga olusooka ku Monday Easter Monday abo bonna olw'emiryango gigulwawo saawa meka Easter Monday Easter Monday saawa nga 7 kakati tujja kumala saawa nga 12 awo ate ku saawa emu olwokubiri lujje show y'okubiri ijje kwegamba ku Easter Monday tujja kuba ne shows 2 ku saawa 8 ne saawa emu yakawungeezi apart from muzannyo gwa Ebons kyekirala ekiri mu show bingi naye nja kuba nga mbalaga akatabo kano ajja kubeerawo ke nalonchinze akayita Dr. Boss's P5 5Ps 5Ps zino mu bufunze ezinyambye kubanga omwaka guno ne celebrating emyaka 4 mu kuzannya kakati ndaga abantu engeri 5Ps jo maintaining the stability mu kuzannya 5Ps zino zezinyambye 5Ps prayer kusaba esala persistence okulemerako positivity tewenyoma patience obugumikiriza n'ekisembayo passion obwagazi n'okufaayo so mbiraga in details mu katabo kange kano nga bwe mbalaga ne life yange nga bwetambudde biography yange so nako kajja kubanga katundibwa olwo kano kammeka ako kamutwalo 10 gyokka mutwalo 10 Saimo ajja kangulira tulina okukasoma era Saimo gino 10 omwami Bossa gimuwe kasigale wano ku meeza tunajja mu Busumula nakabeerawo wano ng'abantu tukasomamu awo era Saimo ekyakimazi Saimo katubeere omumuli abalaba Sumula webale nnyo ate nja kugulira n'abalala ojja kwesanga ng'agulidde n'abalala so abaagala okukagula mujja kasangayo ate kyaninyumye nga buli atwala tiketi akatuguzeeko kano kabeere mu makaago abaana bakasomemu wamma oyogedde ekintu kirungi oli mutunzi mulungi buli ajja akatabo tiketi bweba 5 kano ka 10 sasula 15 okatwala jangu ne 15 ku lunaku lwa show otwala akatabo kano olabe n'esho nga tumaliriza
nga tumaliriza njagala nnyo nkwebaza webale nnyo mwami Sebunya webale nnyo kunkyaza nebaza telefoni yaffe mwebale nnyo kunkyaza mwebale hospitality gye tufuna buli bwe tujja wano eba nnungi nnyo nebaza abantu abatwagala bafanzi baffe mwenna mwebale kutuwagira naffe tetwagala kuba disappointing nga tusazeewo tubakolere show in the name of love Easter edition ga show y'amaanyi temujja kuba ya disappointed mujja kusanyuka Easter yammwe era mugiwulire eya 2025 nti yatambudde bulungi nga tuleba Ebons n'olwekyo enguudo zonna ku Easter ne Easter Monday zijja kuba nga zoolekera mu Theatre La Bonita Makaga. Tugende ku Theatre La Bonita Sunday tulina olulaga lumu Monday tulina endaga bbiri olulaga olw'essaawa 8 n'essaawa 1 y'akawungeezi. If you can't emisana jangu ekiro mitwalo 5 mitwalo 4 ate n'akatabo kano balina abakozi ne babasindika emisana kati bo ne bayoka bajja waliwo kyenalaba mu famire ezimu abakozi baabwe ne babasanyusaamu ne babasindika n'abakozi mubaleete mubasindike kale emisana banga bamanyi okutulaba balaba ku TV nga tebatulaba ku live nakyo kijja kubakola bulungi kale akatalekeka kuba akatinkuta akatelekeka mbebaza twebaza nnyo nze njagala mujje mugenda kulaba ate ekyenjawulo si ye boso oli gwe mbadde mulaba leero ate bankasitinze mu ngeri ndala nnyo ne Sara Gava kyetugenda okwekola tobikula batusange ku Theatre La Bonita kale neyanzege BBS Tele Final Program Sumulula tuwumulamu katono nnyo tukomawo gaba ssente nyiga star 238 star 10 ashoke ofune ssente mu program Sumula tovaawo katujje n'ekitundu ekisemba